Ono awandiise n'agamba nze njagala kagiro kange sisobola kukakuba mpi za bwereere kuba nkamanyi kakaaba mangu. Munnange kagiro okuba oba okakubamu tokubanga weerumya wabula okubakubako bukubi nga bw'olaamiriza buli kimu ky'oyagala. Oba okitegeera munnange, kijja kukuyambako okufuna ky'oyagala mu muntu wo jjukira olaamiriza buli kimu ky'okola ky'oyagala. Bw'oba ogamba nti tonnatuuka kyagala, mulimu ajja mu nibokuso n'akugamba kojja nazirabanga naye nga siiwa budde. Naye munnange bw'omaze okufuna obuzibu nendaba nti kyetaagisa okukola buli kimu kye mbadde nga ndaba. Ndowooza oli okiraba. So okozesa kyonna ky'osobodde. Sigambye kwekuba bwe nti nedda. Wabula ekikulu kya byonna kyakulaamiriza. Naye jjukira omuntu oyo tukitwale nti omuntu oyo yali yeegattako naawe. Kakati osika kiri ekintu kyongera okubeera nga kijja akomewo ayagala okubeera nga addamu okubeera nga abeerako naawe. Bw'atabeerangako naawe omusike akumu ayagala okubeerako naawe. Oba okitegeera just kyekituyambako mu ngeri bwetyo. Kujja ntambise muto nibula okutegeeza ababeera babbira mu akawunti yabwe babbira mu comment section weegendereza bw'oba ng'oli mupya. Era bw'ojja mu akawunti yange eya WhatsApp, mutwalo gumu gwateekebwawo okwewandiisa.